Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende maaso n'ogyegattako olwaleero era tulaba enfumba gy'ofumbamu ennyama mu nfumba eno gy'ogenda okulaba. Beera ng'osalaasala ennyama yaffe gyozeeko bulungi n'oluvannyuma teeka mu seffuliya mw'ogenda okufumbira. Nze nfumbira pressure cooker, giteekemu, teekamu omudalasini oba ogulina, oteekemu ne kaggaliki, kola nga bwe nkola wolaba awo. Bwe okuteekamu kaggaliki teekamu n'obutungulu, oteekemu n'omunnyo, teekamu mutono toteekamu mungi. N'oluvannyuma teekamu amazzi, nze ntandise n'amazzi agookye etandikire okutokota, kiteeke ku kyoto, beera ng'ogitokosa bikkako bulungi. Ennyama onaagifumba mu nfumba bw'eti ennyama egenda kujja mangu ate ejja kuwoomera. Kati bw'omala ogiteekako tugenda kusiika ebirungo, tugenda gisiikako. Kati tuteekeko tusiike ebirungo byaffe bye tugenda okuyiwamu. Enfumba eyo ejja kwanguyira ddala ggwe ndaga mmwe ab'ewaka. Kati teeka kabutto akatonotono mu kaseffuliya akalala ebbali, teeka ku kyoto, teekamu obutungulu butto wakyamuka, oteekemu n'ennyaanya nga bw'olaba. Tusiika birungo tugenda biteeka mu nnyama yaffe gye tutadde ku kyoto. Kati sekula galiki n'entangawuuzi, bw'omala obisekula ne bituteekemu awo mu birungo byaffe bye tusiika. Teekamu otuzi tabulamu, kyenkola ky'oba okola. Tuteekemu kayitibwa ka asimaati ka 2, oteekemu ne kaloyiko ka 2 wamu n'akanzaali kasimba. Ennyama nfumbye ekkiro emu n'ekitundu, oteekemu n'omunnyo, naye kati awo omunnyo teeka mutono kuba jjukira ne wali twataddemu omunnyo nga tugiteeka ku kyoto ennyama yaffe ng'egenda kutokota. Teekamu wano mutono ku birungo, tujja kulozaako tubeere nga tugunoza bulungi. Kati ebirungo byaffe we bijja nga bw'olaba tugenda biyiwa mu nnyama yaffe gye tulese ku kyoto eri mu kutokota. Bw'onaafumba bw'oti ennyama egenda kwanguyira, egenda kujja mu bwangu, ekyo nkubuulira. Ate ekirala egenda kuwoomera. Ennyama eno osobola ogifumba mu nfumba ez'enjawulo, kiri eri ggwe, naye ng'enfumba eyo eyanguya bulungi nnyo. Kati yiyo ekalidde, amazzi gagenda okutuuka wansi, amazzi ennyama eyo ebeera eyidde. Teekamu ebirungo byaffe by'osiiseeko bulungi, n'oluvannyuma beera ng'otabulamu ennyama nfumbye ekkiro emu n'ekitundu. Bikkako gireke etokote. Ennyama yaffe yayidde egonze bulungi, ogenda okuteekamu ebirungo bino ebeera etandise okugonda. Kasupu kaffe okalaba kaako, beera ng'ogifumba bw'oti ennyama egenda kujja mangu ate ekirala egenda kuwoomera. Kali akatungulu ke twataddemu mu kusooka ne kaggaliki kabeera kayingidde bulungi mu nnyama eyo, ojja giryako ejja kuwoomera bulungi nnyo. Iyo tugitadde ku ssowaani, nkozesezza leero pulasitiiki. Ennyama yaffe eyidde bulungi, beera ng'ogifumba bw'otyo. Ekisooka egenda kwanguwa mangu okujja. Amazzi g'otadde mu seffuliya mw'otadde ennyama eyo ganaagenda okukalira ennyama kutandika okulabika, ejja kuba egonze bulungi nnyo. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi, mweraba.